byo weebiri wano. Weebiri wano. Kulabe. So bino bijanjalo twaguze kijanjalo kya masavu. Sambirako wano. Bino bijanja. Kale omukutu gutante kusinzira kubanga tukuweereza tuguse ku kyalo Katente n'ennyongera okujjukiza nti airport pickups akoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda enamba y'essimu eri 0706 794729 bw'ojja ku WhatsApp y'ennamba eyo bano nkubirako onsanga nkulinze ku kisaawe Entebbe ne nkuvuga paka ku mulyango beeyi yakuteesa ate omuntu yenna ntuwadde business tutambula naawe obeera odonatinze indirectly tunaka percentage ge tujjako ne katuyambako ku mafuta okulaba nga tutuuka eri omuntu wa bulijjo. Betty's Touch and Beauty Studio bano basangibwa Buloba ekuba eriyitamu okudda ensangi mwana omuwala wo asangibwa kola makeup w'omulembe gwalina omukolo yagala okupangisa gomasi onkoonako ne nkutuusa ku Betty butereevu nnyo nobeera nga togenda masana video shooting bw'owa Betty business obeera omufunye butereevu nzija naye netukola behind the scene nga toze musasula kasente kalala konna birthday party embaga n'ebirala nga wetaze interviews ku mukolo gwo bw'owa Betty sente najja nakola ka makeup n'abaawo naffe tubaawo waaba wetuba atuguse tuli wa Annet eno Nasozi Annet si ekyolinya ndyogedde bulungi kodi tukusanzeewo kolya kafene nga kalinga akabisi mwengevu obulamu bugamba butya bulungi sebo ate omuto ono ali ate omuto naye ali bulungi wali mpola ayongedde okugaininga ndaba nga akabiri akeyongeddeko basiraba bubi kweyongeddeko era okusinziira nga luli we yali n'amaanyi kati ayinaayinako bali abalala bo balwa bagenzeza nnyamu yebola bakubeera newo n'abayita simanyi lwaki bantya jangu mujye mubuuze naye ng'obulamu buli butya obulamu bulungi tebubadde bubi okusinziira kati essaawa zino nga we tuli era tubeebaza nnyo mwebale nnyo ddala okutuyamba oli otya mukulu sooka obongeko wano oli bulungi mpozi gwani Ibula Semanda oli bulungi era nga tewasomye Ibula tebagenda soma bo oba gwe tonatandika kusoma Ibula tamu gyoyina okusoma okwagala naye Ibula oba tobyagala wafuna emirimu egyokola emirala wasoma wagendako mu kiraasi wali osoma kibiina ki tokijjukira wali mu P7 wali mu P6 oba wali mu P8 kuba tanategeera byakusoma bulungi naye bw'ofuna chance addayo kusomero waliitaze okuddayo kusoma Ibula yogera nnyo oyagala okuddayo kusoma tukutwale kusomero wali tutwale budde buno enkyotandikira okusoma tukuwandiise okay ono jangu musisi kiki nga wewe bwala oli otya wangi kyoli kinga oyogera bulala otiddemu leero nga tewasomye musisi sisi nga taba mu kigambo okay bane tukomyewo okujja okucekinga ku mukyalo ono waliwo madamu Mimi atera nnyo mukwasaganyako mpola eno gyali abaana balabika nga abagenze maaso n'okuba nti bakola nti bawummula naye waliwo ekigenda maaso nti abaana balina okubeera nga baddayo ku ssomero mukulu Trevor akutumira yatuweereza akasente ke twayongerezako okulaba nga wano ennyumba bagyongeramuko ebisoko yesewo naffe tumwagala nnyo era twetaaga okumulabako mwetaaga omulabako kyemanyi akiwulira bulungi nnyo tayimu temanyi jjatuuka agambe nti kajja akole ki awalabeko ewaka kati mubadde mwayingira gye muli mubaayo twabadde twetaaga okugendako ku ssomero kuba madamu Mimi yadde atugambe tujje tulabe ebyessomero biri bitya olowooza gye bali essomero tebaliiyo kuba headmaster yennyini taliiyo namusinkanye ku makya naawoza nti ate ayina gy'alaga ku makya ddala n'abako bwe yagenze deputy naye sisuubira nti gyali oba bamadamu be baliyo balina obba kyemanyi nga bwe bali kyetukola tugende tulabe deputy nti oba gyali essomero liri kumpi ndowooza tugendeyo kubanga
twabadde twetaaga okutuuka ku ssomero okulaba ekigenda mu maaso. In fact Stuart kirya baaga zabaddemu awo munda zitukeberereko okwo zituleetereko okwo because all requirements ezimu ze baatugamba ez'ebisale by'essomero kuba kati abaana bali mu kuwummula naye Stuart sambyako kaawo naye nga kyetaagisa okuba nti abaana baba bookingira obudde nga bukyali tukendeeze ku bintu ebimu. So Madam Mimi yasinzidde gye yabadde ali n'abaako listi y'ebintu gye yankoledde n'aŋŋamba tujje tubeere tulabe nga tusobola okukwasaganya embeera abaana bano yayagala batandika okugenda ku ssomero kubanga basoma kuba balina okusoma kuba tomanya so nga teekawano zino kiriya baaga HM yaziŋŋamba ku ssomero nti buli omu ateekamu ekitabo kye omwana ateekamu n'ateekamu ekitabo kye then embeera nesobola okuba nga esobola okutambulira awo bwetyo mpola mpola. So Madam Mimi yakoze lisiti ey'okuba nti abaana tugenda ku ssomero tubasitulire uniform tubasitulire ne facilitation ku ssomero lya government tebamuyita school fees ne oloka facilitation kebeera beetaagayo kakatintini awe okulaba nti embeera esobola okuba nga ekola ki nga etambula bulungi. Then n'ebirala tusembere twogenduza nga tusembera wano kuba ayinayo okwo n'ebyokulya wano ebitonotono bye bagambe tujje tuleeteyoko wano mbeere nga mwongereza ku bintu bye mulina. So Madam Mimi ono alina gy'awangaalira eyo yaŋŋamba ali Sweden alina akasente ke yatuwadde ak'ebisale by'essomero tukaleete n'atuteerako akasente aka uniform n'atuteerako akasente akakiriya baaga n'atuwaayo omuceere twaguze kilo ziri 8 kuba zaaganya owera 10 nga akasente kaba tekabeera bulungi then n'atuwaayo n'ebijanjaalo kilo 5 byeyongeza buli lukya twasooka bigula 107 tudda nga bya 18 twagenze kumawo nga bya 15 buli kilo 5 gye mitwalo 2.5. So nga byebyo weebityo so ebimu ebyokulya byebiriwo byo weebiri wano tulabe so bino bijanjalo twaguze kijanjalo ky'amasavu bino bijanjalo biraba twaguze bino tetwalese nambale twaguze bino so bino bijanjalo byambeze mu kabeera tukituleyoko ibula jjo obi mukwase oba oli then n'omuceere nogulabika ng'omungi neziri kilo 8 ze twasobodde kugula. So nekirya baaga ezo bazikuume bulungi okusoma agenda otuuka nga weeziri so tutambule bwe tundoza otwaleyo wali eri ewaka abaana abalina okusoma be bano bali eno mu kyalo gye bapoyedde abaana ba Annet mwana asobola okuva gye batandikira nga tebalina wakusula bali mu kifulukwa n'embeera nejjanga Katonda ayambako nebanga etambula. So ono alina kirya baaga eyiye noone eyiye ze batuwadde oleeta then wono ono bebi waffe mumanyi bulungi nnyo. So kansala ndoza batwaligenze ffenna wano ku ssomero nokibamu tugenda ffenna wano ku ssomero tulabe nga tutuusaayo tulabe oba tusobola okufuna ebisale by'essomero. Olaba amasannyalaze ngagano tugalabye kale muntu wegatteko tuyongere tugende ku ssomero sasula ebisale by'essomero tubeere nga tukomawo.